teri kiruma omuntu ng'oli mupangisa landiroodi wo n'afuluma ebweru nga gwokyebase nakusooka italina mubanja nju we nakusooka ebweru nga gwokyebase oli mu nnyumba landiroodi wo eyandibaddeyo baka neyegolola yaali bweru 11 gwokyazizzaako bulangiti. Omusajja yenna okufuna sente n'okufuna emirembe alina okuzuukuka essaawa 11. N'olwekyo ntuusa obubaka eri abantu abazuukuka essaawa 3 nga basajja olina essaawa z'oleka emabega nga tozikoze. Baganda bange, mikwano gyange, bajjajja b'abaana, nsanyuse nnyo okubalaba buli omu mu kiti kye. Ekyamazima nandigambye nti ndi mukoowu mu mubiri naye ate ndi musanyufu nnyo mu mutima kubanga mbalabako nga mutudde wano mu kiseera kino ekizibu ennyo ekikambwe eky'okutubikka ennyindo n'emimwa. Ekyamazima nga n'owuba mu kugisaako nga tomutegedde. Twekubireko mu ngalo abasobodde okukuŋŋaana. Ndi musanyufu nnyo ku lw'ekifo kino era neebaza na buli muntu yenna ansobozesezza okutuuka olunaku luno olwaleero ng'ate wano wafaanana bwe wati nga we wali watafaanana ku mulundi ogwaggwa twava wano. Era neneebaza nnyo nnyini ddala ne bannange beepangaala nabo wano. Bannange mwebale nnyo omulimu gwe mukola. Yajja Nakayima bane mukubireko mu ngalo ez'amaanyi. Mubawo bugalo temukwata kutama ng'abazze ku lumbe. Yajja Nakayima weebale nnyo omulimu gwokola mu kifo kino. Oli omu ku nsonga lwaki abantu wano wafaanana nga we wafaanana olwaleero. Abantu bangi tebaagala kukkiriza nakuwa kitiibwa maanyi ga bannaabwe, naye abantu bano bengenda okumenya wammanga babaddewo nnyo okulaba ng'ekifo kino kifaanana nga we kifaanana olwaleero. Nina omwana omulenzi omulala, abantu nno bano benjogerako bonna tekuli Muganda. Empangaala nabo tekuli Muganda. Waliwo muganda wange omulala omuyita Simon Ofono, sajja mudaama, naye bannaye bagaa nti muddu awulira yatabaaza engabo ya mukama we, naye ate olinze yansukkako. Tolina oli mugamba nti leeta kino n'atakyeta, leeta kino n'atakyeta, tukole kino n'atakikola. Awantu wano we tutudde waliwo abajjawo ko ndowooza oba ku mbaga eyasooka. Mbaga eyasooka ng'okulinnya omulyango ogwo oyingire munda nga weetaaga bakuteerewo eddaala. Kitegeeza nti olwaleero okubeera nga kumpi olujja luli ku levo y'emu n'omulyango, wabaddewo amaanyi mangi wansi awo agateekeddwawo, naye nga sikikoze nzekka, nkikoze ne muganda wange oyo Simon Ofono, sajja mudaama. N'olaba mwogerako nga n'okujja tajja, olwali eyo yeefulukuta okulaba nga kino nakiri kigenda kikolebwa nga kigenda mu maaso. N'olwekyo nkubiriza mmwe mwenna abantu abali wano abakuŋŋaanye mikwano gyange, baganda bange, sobola okuba nga omuntu si mugandawo, sobola okuba nga omuntu teyeddira kyeweddira, omuntu asobola okuba nga si wa ggwanga lyo, wabula ng'eggwanga ddala, omuziro mulala, buli kimu nga temukifaananya, naye ng'obuwangwa busobola okubagatta ne mubeera omuntu atya omu. Nze mpise mu kusoomoozebwa kungi, naye nga nkuyitamu nga ndi n'omwana omuwala oyo, oba kati muyite mwannyinaze oba muyite muwala wange oba muyite biki, kubanga
okubazaako emabega katono amatafaali agazimba ennyumba eyo fe abaagekubira n'emikono gyaffe Akayima yaddamu ettaka ze nteeka mu katiba ne tuteeka wali ne twanika. Wajjanga osaba wa abasajja abaagambanga mbu baagala omuwasa bamugulira ebibanja. Naye nga ye agamba nti nze tukola ffe mirimu gyani, mirimu gya jjajja. N'olwekyo nsaba oba tumwongeremu ne ku bugala awo. Ekyo si kya bulimba. Nze wano wange nateekerateekerawo bajjajjange. Nze wano ntyawo. Waliwo bwe nasula wano. Nasulawo jjajja Nakabugo yaŋŋamba nti ŋŋenda kujja tusulaawo enkya tukeere tuyalina gye tulaga. Naye nga siterera nga mpulumye bwene nga mukadde ono yaŋŋambye nti agenda kujja tagenda kujja. Tampulira ebikere manju bikaaba ndi munzekka. Bannange. Naye mwenna abamanyako mu biseera bya COVID emyezi gye twamala nga tuli ku muggalo. Wano Nakayima yabeerangawo bwomu ne bukya ne buziba n'enkya ate ng'akolawo n'ateekateekawo okulaba nga wafaanana bulungi kubanga singa teyaliiwo nooza ennyumba twanisanze egudde kubanga nze namala emyezi ng'ebiri oba esatu nga ndi mu kyalo ekatosi nga wano siriiwo. N'olwekyo mwana wa maama webale nnyo omulimu omulungi. Nze sijja musima ng'agenze ngambe nti Nakayima ono munnaye yakolanga bulungi wano. Wabula nawuliddeyo agamba nti okummala amaanyi ontwalako Nakayima. Nange nkugamba nti mulumeko ojja kumuwulira. Abaana abawala nga bambadde nnyo. So n'olwekyo baganda bange mube nsiima nsiimye nnyo omwana omuwala oyo mwannyinaze Nakayima awamu ne muganda wange Simon Ofono bampadde omulimu gwa kwaniriza mu ngeri ey'enjawulo wano nga we tutudde nga we tuli wano ffenna n'emiziro gyaffe baagibisebise dda. Wano watuddewo ekika kya Nkima abantu abo nga bonna bava mu nnyumba emu naye ng'ekibaleese mukwano lwakubanga banjagala nnyo era mbasaba tubakubireko mu ngalo. Nze oba bakadde bange bano tebeewuunya bayinza okuba nga beewuunya ne batayogera manye eriyo omuntu awo yeewuunya ekintu n'amala n'asirika n'afa. Naye ndowooza bandibadde beewuunya nnyo. Nze najja emukono nga nva ku kizinga wano emukono nga tuwummuliddewooko buwummulizi wabula nga tubeera seeta twawummulirako wano emukono nga tusula na muloogi ne mukama wange tunoonye we tunaabeera ne tugenda tupangisa esseeta. Okuva esseeta navaayo nga mukama wange agudde eddalu naye nkomawo ne mbeera emukono nga nsula mu woteeri. Lwaki njogera ebigambo bino? Mbyogera eriggwe omwana omuwala oba omulenzi akola ki atudde wano okimanye nti buli muntu alina taata nsanyusa okulaba muganda wange kisituuka bona nsanyusa nnyo okulaba sebo webale kujja. Njogera ebigambo bino nga ŋŋumya omwana omuwala oba omulenzi ali wano nti leka kulowooza nti embeera gy'olimu olwaleero y'enkomerero y'ensi. Lema kulowooza nti obulamu bw'olimu wakoma waggwaayo. Nze nabeeranga wa Antony awo nga nsula mu woteeri yali ya kibaawo nga nsiiba mu woteeri yali ya kibaawo nga nsula mu kibanda kya firimu nga siri mubbi siri muyaaye bazadde bange bonna gye bali naye ng'ewaka siddayo. Omukadde oyo simanyi oba gy'ali owa woteeri nga bwe ndeeta amazzi nga musombeddeko ku mazzi ogajja ku taapu nga nja kufuna ekyokulya naye ng'ekyokulya nina kifuna mu ngeri etya ng'omuntu aleseewo ettooke ku sowaani eryo teyalizzangamu naye nga muwogo ne lumonde ng'ebyabizzaamu. Era nga nswama bwe nti nendaba omusajja ono eyemalidde ku ttooke agenda alimale ku sowaani yandibadde alya muwogo oba lumonde ate ng'abantu abasinga muwogo ne lumonde bye basinga oleka kuki
henga oyo mugo bamulekako ng'omukadde amulondalonda nga muzzaamu wali mu seppiki. Sigamba nti abahoteri bonna kye bakola, walinze we nali mbeera ekyo kyekyaliwo. Kati mugeye n'olwekyo simugeya ngezaako kuwa naddala mmwe abaana abavubuka abali wano abayinza okulaba omuntu ng'omulabye tabona Watonda tusanyusa okulaba, tusanyuse nnyo okulaba, weebale kujja. Kabona Kanaabi atwala Oyukwe district ngona nnyo tusanyuse nnyo okulaba. Tetujja kufa Masikijja oyambadde kyeyogera naye ffe tusanyuse okulaba. N'olwekyo nyongera obbalaga nti saatandika nga ndi musamize bangambye kwaniriza bantu naye lwenyaniriza nyongera obbalaga saatandika nga ndi muki nga ndi musamize, saatandika nga nina wano nga wano wange, saatandika nga nina emikwano gino gyolaba olwaliro gikuŋŋaanye wano. Era nyongera okuyamba abaana bange benzaala ku bantu abali wano bonna tekuliko mukwano gwammwe n'ogu, bonna mikwano gyange. Kiddamu abaana bange benzaala ku bantu abali wano tekuliko mukwano gwammwe n'atya, bonna mikwano gyange. Wabula muba mwagala bafuuke mikwano gyammwe mulina okukikolerera, temugenda kijja mu bbanga. Nze bwe ntunulatunula wano na buli muntu ali wano anina oba mulinako enkovu oba ninako enkovu, kubanga nzize nkyekolera nzekka okulaba ng'abantu abo nfuuka mikwano gyabwe. Twatambulanga ne muganda wange oyo Kigo Junior agaye nti ya Junior talyagala naye ate n'olyagaana, nga tubeera mu mmotoka abantu bana. Kigundu muyimbi abona Waswa nali kabona Waswa akulunga Kabaani, yaja Jumba ye kabona yasaba, Kigo Junior ye MC. Emmotoka yaffe epaakinga ng'omukolo gutandika bwevaawo nga gukola ki nga guggwa. Naye ebintu bino byonna nzize mbituukamu nga mbituukamu na mikwano. Mbasaba munkubiryeko mu ngalo ez'amaanyi nga twebaza, nga neebaza ennyo 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 omwami Male Byekwaso bakiwakankulawa eyampa ekifo kino n'enzimbawo ennyumba z'abajjajjange. Nze nnyinza okugamba abantu nti wano yampeerawo bwereere kubanga yambuuza n'obuuza omwana omuto, gwe olinamu sente mmeka? Sibobadde olina sente singa sikuwawo okuzimba. Emugamba nti ze nina sola zigamba, zimbuulira. Emugamba ninamu emitwalo 5, okalina saawa eno? Emugamba nti kaleete netujja, naye nga naye wano wuwe, naye nga naye atyawo. Era sijja bagamba twakwata olukoba, wabula yayimirira ng'eyo n'agamba nti oyita wali awo we watyawo. Awo todde nyeeno eyo teweeyongerayo ennyeeno. Awo naye nze nyongera okubalaga ekintu kimu nti beera muvumu ku buli kintu ky'okutteko engalo zo. Buli kimu kisobola okukola ki? Buli kimu osobola okukikola. Twali ne mukwano gwange Waddi muka abantu bano bakulabe. Oyo yaŋŋamba ekintu ekimunanga nti wano tugenda zimbawo, ne muganda wange wawo ozimba. Nanga tugenda zimbawo. N'atemawo enkumbi bw'ati amazzi ne gamusamukira amayitirivu ennyo nga tannagenda mu ttaka. Nanga nti gwe sima tugenda zimbawo awo. Nali ntegese matiriyo wange wa nnyumba ezi. Yenna nagwera mu musingi. Nangamba tofaayo, ddayo noonye omulala tujja kuzimbawo awo. Taata weebale nnyo okuŋŋumya. Webali singa waŋŋamba nti omusajja akuwadde kwejjako, era yange ndowooza nandibadde nkoma awo. N'olwekyo eriyo bannyinaffe abali emitala w'amayanja nga bagenda kunoonya ssente, naye ng'agenda kudda ng'alina miliyoni 3 oba 4, alwane nnyo okuddayo ebweru ng'agamba nti ezo zalina tezikola ki? Tezimumala.
Nze natandika okuzimbawo nga nina emitwalo 8. Era omusajja naneetera emmotoka y'amayinja nenjiwawo nensanyuka nnyo nenjikuba ebifaananyi nengeetooloola nenyandigala amayinja gange. Etujja ne Nakayima oyo emuganda Nakayima olaba kye tugenda okukola, tugenda kusenanga omusenyu muno mwala tuyiwawo gwendolaba nga wona wajjudde naye nga wajjula nga tewajjula, naye ffe twalina obuvumu n'okukkiriza mu mutima nti kisoboka. Nakayima nno gwenjogerako abantu tebannamulaba. Nakayima sooka ojja abantu bano bafazaali bakulabeko eddakiika emu. Ne Winyo jangu abo ababadde bamuzanyirako bonna. So lwekyo baganda bange, oyo Simon Yofono bwe tugwane tugolokoka, ffe tumanye ebintu byaffe engeri gye tubitambuza. N'olwekyo tofa kwani akuliraanye, tofa kwani gwewangaala naye, tofa kwani gwobeera naye. Era nyongera okugamba baganda bange abakuŋŋaanye wano, toddangamu okubeeraawo n'ogamba mbu ab'ekika gundi bakola kino, abasoga bakola kino. Omuze gubeera muntu gobeere muganda ng'oli mubbira obeera muki, obeera mubbi. Mulekeraawo okwayiriza amawanga g'abannammwe. Naffe abaganda naffe tulina ebintu bye tukola nga tebisaaniza nakubeera muki, nakubeera muganda. N'olwekyo basebo ne bajjabo abantu ab'okwaniriza nina bangi, nyaniriza nnyo muganda wange Kamya. Sebo nsanyusa okukulaba. Eyo mujjukirako ekintu eki kimu. Nali njokyanya ne Wantoni awo yasinyi 10 nga ngitambuza mu Kaloowo. Nangamba guno naawe si mulimu. Namugamba nti mulimu wanze mwendya nga waguveeko nemuga sigenda kuguvaako. Nanzijaawo nantwala ekireka. Etubeera ekireka eyo bwe tukola kino bwe tukola kiri bwe tu enge sente azimpa sebo sente wazimpanga nyumba nengisasula nawakati tufuna ekyokulya. Naye lumu namugamba bayinza okuba baali bagambyeko ekigambo kino n'onyiiga, nange nanyiiga naye ate nze nkomawo nenneebuulirira. Namugamba wabula Kamya obwavu nga bunzita. Nambuuza obwavu bukutta otunda ki? Abantu baganya okigula. Ffe tulina emirimu gyaffe nkedde kuggulawo saa yonna nja kukola ki? Nja kutunda. Naye situunda leero naatunda enkya naye gwe atalina kyotunda. Ogamba otya nti obwavu bukuluma? Sebo taata mukadde ako nanyiiga nnyo nga ndi omusajja ankudaalidde. Bwe naddayo waka nange neepima nga mutuufu sirina kyenkola ki? Kyentunda. Ekitegeeza nali siyinza kufuna ssente. Twagale nnyo okukola kubanga omuntu akola abeera ne chances nnyingi ez'okufuna ki? Ssente. Amasabo gano mugalaba. Tugagendengamu werwanako nga mubutuufu ddala olabira ddala embeera ekoze eki. Naye tuleme gafuula ga lubeerera. Leero sabo, ekyasabo, luli sabo. Mujje tufuukira bwerere bakasitoma naye nga n'ebikuluma byakola ki? Byawona naye nga byasigala mu mutwe muno nga walwala bwongo. Njagala okubategeeza si buli mulimu nti gulina okutambulanga leero gubeere mulungi n'enkya mulungi naluli mulungi. Waliwo ebikola ki? Ebigaana. Naye gwe buli lwekigaanyeemu jjajja batukubira amasimu jjajja. Jjajja tezitambudde, jjajja tebalanda bakola. N'omugamba nti ojja leetayo ebiri ate ebiri gyandibadde akolamu ekirala tenaagireeta. Ayinayo n'otagigaana awo ng'olina obuzibu. Bannange omusajja akaaye. Oba okitegeera? Naye nga nze mbakubiriza bukubiriza nti yongera nnyo maanyi mu byokola ki? Teri kiruma omuntu ng'oli mupangisa
landiroodi wo n'afuluma ebweru nga gwokyebase nakusooka italina mubanja nju naye nakusooka ebweru nga gwokyebase oli mu nnyumba landiroodi wo eyandibadde webaka neyegolola yaali bweru 11 gwokyazizzaako bulangiti. Omusajja yenna okufuna sente n'okufuna emirembe alina okuzuukuka essaawa 11. N'olwekyo ntuusa obubaka eri abantu abazuukuka essaawa 3 nga basajja erina essaawa z'oleka emabega nga tozikoze. Nedda. Weekebere bwekebeza embeera gy'okola ki gy'olimu. N'olwekyo kakubeere okuzimba amasabo gano, kakubeere okulima, kakubeere okukola buli kimu osobola kukikola ng'olemeddeko. N'olwekyo buli muntu addeyo alemere ennyo ku mulimu gw'akola. Wabula bw'ogulemerako emyaka 2 ne gugaana, kkiriza bukkiriza nti ogwo si gugwo, genda olonyeyo muki. Muli mu butale bw'ennyaanya eyo mulemeddeko muloga bannammwe bwefudde bakapulwa kazitundira emyaka 8 olowooza nti ogenda gaggawalira omwo gwagaana. Genda okole ku muki, genda okole ku mulala. Nze nakatandika obulaguzi emyaka guno leero mpezeza emyaka emeka? Leero ennaku z'omwezi 2 giweza emyaka 3 okuva olunaku lwe nasamira. Emyaka emeka? Wano yange n'endagaano njirina n'ebizimbe ebiriwo byange. Munkubireko mu ngalo mulekeraawo. Temunnalabayo ku mulaguzi ng'alagulidde emyaka 2. Emyaka emeka nga mupangisa naye nga n'omwezi bagumubanja ate nga ne landiroodi we n'alima n'omusasula n'atandika mumukolera ddagala ate oba amukola atya. Omusajja ng'anyirira bulala ng'omanya nti oyo lubaale wamusamira n'omukola bulungi naye waakutereka buteresi ogenda okola omulimu omuki omulala. Tuleme kulowooza nti buli asamira alina kulagula. Era omuna neeteekako nze ndagula gundi era embeera gye ndagamu ndala. Kubanga obulaguzi buno nze waliwo ne gwe ngambye ku makya nti ndabika nali wakulagula nga n'emyaka obanga 7. Taata nali ntya myaka awo nga 7 sejjukira. Nali muvumu nze. Uppireko mu ngalo ez'amaanya. N'olwekyo nkolimira nnyo mmwe mwenna abaagana okunsamiza nga nkyalina emyaka egyo. Kubanga nandibadde ndi wala nnyo. Naye mbasuubiza bazadde bange ne mikwano gyange nammwe mwenna bempangala nammwe nti agandabako mu bwavu ge gaakola ki? Ge gaamala. Nina ensimu endaga bagiyita bugagga njagala nakwewandiisa mu kibiina bagagga kwagalana neyanza nnyo neyanza ekyo. Nedda si kyekyo.